Bobi Wine ne Dr. Kizza Besigye abantu bano bakwatagana eri kolegana abo eri etya? Abantu bano bakwatagana nti bonna bali mu opposition naye baawukana mu ideology approaches. FDC ina permanent ideology defiance. Kati ate NUP tiyajja na defiance. Kyovola bantu nno tewaliwo okwekalakaasa nga NUP ekukulembedde. Kati bali bwebanga they are masters of okwekalakaasa, but taking that path NUP ina ekubona ina yesobola okubanga ekwata eddala owokiraba. So kati bobo tunulira engeri ebyobufuzi gye bizze bikyuka mu Uganda, waliwo abantu abaganya okukyuka so nga ate ebyobufuzi byo bikyuse oba oyagala oba toyagala. Kati abaganya okukyusa nga ebyobufuzi bimaze okukyuka bebo bowulira nze ndi wano era nze tewakola bwe bati. Kyovola banti Kyagulanyi akyusiza nnyo ebintu bingi nnyo. One, aleetedde abantu okumanya nti n'obuyinza buli mu mikono gyabwe wadde nga tebannaba kwagala kubukozesa. Yali Kyagulanyi yekka eyali abaddewo mu kwesimbawo mu bwa president n'asobola okwangula region at least gyavaamu 100%. Yekka Kizza Besigye yali alina okulaga ekyokulabirako nga singa mu campaign zonna zazaakola yali awanguddeko at least mu Rukunjiri oyinza okugamba nti weyali akulembera kuba yaliko ow'amaanyi mu eri eyo. Ekifo ekyalimu omukyala we Winnie Byanyima bakitwala aba NRM. Tosobola kulaga maanyi nga gyozaalibwa abantu tebakwaacceptinze oba kitegeera. Kati byebyobufuzi kyova olulya nga baleeta ebyobusosoze olw'ensonga nti ye Kyagulanyi bwe yajja jjukira nti abantu bonna babadde bajja wano nga ba opposition naye nga tebava wano mu central. Amaanyi ge badde balina mu opposition gonna gabadde gava wano mu central. Kati webanga central erina omuntu agitegeera ennyo, omuntu goyinza okugamba nti tavudde eri okujja okufuuka ow'amaanyi wano, kitegeeza nti amaanyi gonna aba asobola okukola ki okugajjayo. Kati aba FDC aba UPC ne DP singa buli muntu ayagala kulaga nti w'amaanyi alina okusooka okudda gy'asibuka akonvinsinga abantu abo bamuwe obuwagizi bwonna. Nobert Mao singa ali mu ggulu olwaleero Nobert Mao oba tugamba nti olwaleero Democratic Party yandibadde ye kabaka yeggulu nga teri asobola nakusaalimbirayo because the Democratic Party leader is in Gulu, is coming from Gulu. If FDC erina president wayo Patrick Oboy Amuriat ava bitundu bya that is Teso was no Teso that side of Teso okudda wangulu awo oyinza giyita north east. Amaanyi ge gonna gandibadde nga awo wonna geerawo. Kati mu maanyi ago n'ogattako amaanyi ga Dr. Kizza Besigye from the west. Olwaleero FDC yandibadde ng'erina ababaka abataka wansi wa 50 kubanga ekisooka ebaddewo emyaka 20 mu parliament okitegeera. Kati kuba kafaananyi nga FDC erina ababaka 50 mu parliament, NUP erina ababaka 55 mu parliament, abo 10. DP erina ababaka 50 okuva mu north. CP erina ababaka baayo 50 okuva yonna gye beevudde. Golooza nti nno singa akalulu kasobola okusigala nga kekamu mu parliament baba nga balina kye baagala okuyisaawo. Naye bonna beesibye wano buli ayagala okukola opposition ajja mu Buganda okitegeera. Kati okujja okuyombesa NUP baagala kugiyuzaayuzaamu amaanyi gerina gasobola okuba nga gakendeera. Naye ekyomukisa omulungi nti abali mu NUP bonna abasinga ndowooza nti bategeera obuzannyo buno kuba bamu bakugu mu byobufuzi, abalala tuyinza okugamba nti nno abamu kale oyinza okugamba nti abapya mu byobufuzi bayinza okuba nti bagenda bayigira nnyo ku Kyagulanyi. I think they are loyal to His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era bamuwuliriramu nnyo. Emivuyo egyo gy'owulira oba embeera yonna gy'owulira okusinga ereetebwa bano abantu abali external. Ababaka ba parliament bangi abajja okuba nga basikirizibwa obusente obutonotono aba NUP babatega obutegotego babakola kino babakola kiri okwagala okubakyayisa abantu ababalonda. Naye nze ndowooza nti it is upon abantu abalonda ababaka bano okusigala nga babeesiga olw'ensonga nti oba oli awo bye bakola tebabikola ku lwa bali abandi badde babawugula
babikola nabo kulwa bano nze ngamba ne bweziba sente nga baba wadde sente ababaka ba NUP nga government bawadde sente muzirye kasita mutava ku mulamwa buli wowulira ekintu ekyogerwa ku NUP soka weebuuza ani akyogedde ani akitandise oba kitegeera ekintu ekiba nga kikoleddwa olupapula lwa New Vision olupapula lwa Uganda gwe weebuuze nti New Vision yayagaliza nnyo NUP balumirwa nnyo okuba wa front page nze nsujukira nti ne mu kaseera NUP we yandibadde efuna front page teyagifunako ngebeera mu page ey'okutaano ya mukaaga y'omusanvu kati lwaki olwaleero baba wa front page ekyokubiri olwaleero weebuuze ani akulira New Vision bw'abanga badde press secretary wa president kati ye executive director wa New Vision umusuubira kolaki kati gwe era ebyo mbutuufu kaŋŋambe bwe nti ngenda kwogera ku muntu gwe bayogerako Mathias Mpuuga ndowooza nti Kyagulanyi y'omu ku bakulembeze abasinga okutegeera kati ebyobufuzi bya Uganda. He's a very good student of Uganda's politics and that is why aina obukyayi mu NRM neno mu opposition kuba ebintu bwabikola ababadde mu opposition si bwe babikola kyovula nti abali mu opposition abatali ba NUP abasinga bagamba nti Kyagulanyi ne NUP basirise mukaseera ka nga bolabako amafuta bwe balina okuvayo boogere nabo bali mu opposition era balina n'ababaka mu parliament bo lwaki bavayo ne boogera naye the way he studied this politics mu Uganda ow'okukyamuukiriza abantu yamanya nti abantu benkoleramu one batemu kati weebuuze nti mu makomera wali aba FDC bameka bakwasaganya n'ebyokulonda wali aba DP bameka wali aba NUP bameka mwagala Kyagulanyi agende ku street akulembera abaana yola abaana b'abantu era mutandiko gamba Kyagulanyi asibiza abaana baffe ebyo byonna byolabanga bagamba nti mu NUP mulimu enjawukana mulimu bikola bitya bikolebwa kibiina ekiri mu buyinza okunafuya abaagala NUP abagiwagira n'abo bawandiise ba sympathizers mubaamu omuntu ng'ali awo tawagira naye ng'ate bw'aba alaba kyokola akiwagira mu ngeri emu oba endala netavuddeyo okukola ki kukwata ki placard oba kukola ki kuvaayo kweraga mu lujjudde mwebali bangi nnyo so nze ngamba nti abali ku mulamwa abaagala enkyukakyuka mu Uganda don't be taken away by this diversion ekintu bwekibanga kikulembeddwamu omulabewo nnamba emu toyinza kulowooza nti nno omulabewo ayinza okuba nga akwagaliza mu bigambo bugambye nti Kyagulanyi alina abalabe eri gavumenti n'abagivuganya n'abali mu opposition abali mu opposition obadde otegeeza ki abali mu opposition ntegeeza be yasanga mu opposition nga bavuganya gavumenti nata abamu bali mu NUP nga opposition bagifudde position yaabwe to oppose the government yayogerako ayina ne statement gye yakola n'agamba some people in opposition they are in opposition they are also concerned about their positions in the opposition oba kitegeera mulimu abantu abali mu opposition nga bo bagamba nti ffe tulina okubeera nga tuwakanya Museveni ffekka era oli omulala bw'ayingira bakyekwata bifo byabwe balina okusigala nga bavuganya Museveni era nga bo agenda yaabwe si yakugyawo President Museveni kyovula nti nno NRM ebaddekola gundiza abavubuka nga teriyo wa DP awangula nga teriyo wa UPC awangula teriyo wa CP awangula teriyo wa FDC awangula ngizo gundiza abavubuka bazirekera abavubuka naye yamala kujja NUP nejja nolabanga ne campaigns ez'abavubuka ku byalo zirimu omuliro kati dinda 226 oba okyali ku 221 amaanyi ga NUP gavuddewo okubanga gavumenti etuuka okukola ebintu bino byonna anti kakati mu plani ya gavumenti okusaanyawo ebibiina by'obufuzi ebivuganya NUP teyali mu plani yaabwe NUP yajja neyonoona buli kibalo kya buli muntu eyali mu gavumenti neyali mu opposition NUP kanuko kake kandibadde akaseera kewandirabiddeko FDC DP CP UPC n'ebibiina ebirala byogamba nti bivuganya gavumenti okwegatta ku Kyagulanyi kubanga baali bakiraba nti abantu gwe baali batumye gwe balinamu essuubi gwe baagala naye baagamba nti no buli muntu asigale gye yali mu 21 ebibiina byonna byegatta mu reform agenda nga Kizza Besigye azze ne bamuteekako amaanyi gonna era 21 bakugamba abaali bagoberera ebintu akalulu ka 21 Kizza Besigye yakawangula
ne bikolebwa nga bwe byakolebwa. 26 bakugamba yakawangula naye ng'amaanyi ge yafuna mu 21 ge maanyi ge twabadde twetaaga mu 21 bonna ba FDC nga tebemenyeemu nga tebagambye ki buli avuganya okudde mabega wa Kyagulanyi buli muntu agende ewaabwe akampeininge President Museveni yandibadde taliiwo naye bw'owulira ebitambula sima bano baba biliyoni bweziti bano babakola bwe bati basobole okujja balemese okwegatta kuno kubanga okwegatta opposition kwali tekulina we kuleka Museveni nga akyali muguni mu play. Okay. Ebyogera bigamba nti opposition ekubagana nga kino kiri wakati wa NUP ne FDC. Ekibuzo kyange kiri nti Bobi Wine ne Dr. Kizza Besigye abantu bano bakwatagana eri enkolagana yabwe eri etya? Abantu bano bakwatagana nti bonna bali mu opposition naye baawukana mu ideology approaches. FDC erina permanent ideology defiance. Kati ate NUP tiyajja na defiance. Kyovola bantu nno